njagala okwebaza Katonda kaseera kaffe kana akalungi ak'ensonga nateera mukwano. Katonda waffe katukomezaawo nate ku mpewo nga oli ku 98 katonyeze musanvu waneno mu Central ku programu yo enganzi muwanguzi tawanika ate muyiganga ku 13 katonyeze 9 40 ku 96 katonyeze 0 ate bwe tugenda wabweru w'eggwanga lino MCF Radio 2016.caster.fm. Atwagala okwebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi n'obulungi bwe n'omukwano gwe n'okuteesa kwe kwateesereza obulamu bwaffe okubeera nti essaawa bwe ziwera 6 essuubi lyaffe libeera waggulu era ebirowoozo byaffe n'amagezi gaffe birina kye biba bisuubira okufuna n'okutegeera okusinziira ku buwanguzi n'omuwanguzi waffe omwoyo omutukuvu baatuyiggira buli lunaku obulamu bwabwe bayiseemu n'okulaba olwaleero nti bafuuka abawanguzi baffe. N'olwaleero wenjogerera mukwano omuwanguzi yatuyigidde era tuli wamu naye olwaleero mu ddakiika zino nga nange neebaza Katonda oyo atuwadde ekisa era wakatali kutwala kadde konna. Njagala twebaze Katonda nga tugatta engalo zaffe nga twaniriza omuwanguzi waffe ffenna. Mwebale abakikoze dda abaatuuse dda, Mukama abampeera ennyo omukisa Mukama abampeera ennyo omukisa abali ku live chat, abali mu butale, abali mu zi offices, abali mu buli mulimu gwonna mu ango yonna mwogukolera, ate n'abali ewaka nga watudde dda ntende emmere wakedde dda waginyize dda ssaawa 4 abamu osalawo nakuliira awo wenjogerera kati n'okujjula ojjudde naye Mukama byonna tumwebaza. Mu ddakiika zino kantwale omwaganya guno okwaniriza omuwanguzi waffe atubuuzeeko programu yaffe eno nga ewagirwa Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru. Kantwale omwaganya guno omuwanguzi waffe atubuuzeeko atubuulire ku mannya ge ate ne gy'asinziiridde olwo nno anaalutuviira ku ntono. Tusanyusa okulaba taata. Esebo. Yesebo. Sanyuse nnyo Katonda okunsobozesa okubeera kwonna mu lunaku lwaleero. Amiina. Neebaza Katonda olw'ekyo kubanga nali sikisuubira. Mannya gange nze Kamya Samwiri. Ye taata. Tusanyusa okulabako munnange. Mikwano abalungi olunaku lwaleero tulina omuwanguzi waffe mwami Kamya Samuel ate tuna eri endala we tugenda basingoozi ennaku zino zonna tubadde n'abaana abasoma naye ate nga teweerabira nti ennaku z'omwezi nga 2 ate basingoozi naffe twetaagamu akafa ak'ensusso. N'olwekyo olwaleero omwoyo omutukuvu ate naffe leka tukunkumule amatu ate naawe yonna wooli oba osoma oba oli mufumbo ffenna tukunkumule amatu tubeere bulindaala. Mwami Samwiri Kamya lutuviire ku ntono wagenda okutandika okutegeera obulamu wabusanga otya? Kati nze nagenda okutandika okutegeera kati obulamu bwange bwonna emyaka gye maze Katonda gy'akyampadde ngimaze ku kyalo kino Mutundwe. Kati waffe wansi awo kudalira muwanga oba olitegeera? Ndiwulira. Oliwulira. Kati awo wempangalidde wali taata wange. Kati ate wano ku university awo jjajjawe yabeeranga awo. Muli bannakibuga ddala? We walina obutaka bwaffe kijja kyaffe. Bannange mukyalinawo ettaka ddene? Weeriri liweerako. Ninza okujjayo nengulako. Kale tugende mu maaso. Nyabo kati nabeera awo wa taata wange. Naye nagenda okutandika okutegeera nga tetuli maama wange saamulako ng'afumba ewaffe. Kati ntubeera ne taata. Taata yali musajja mu Kinjaaji. Taata yali musajja nga alima kubanga wali waneneko nga liika ziringa 8 oba. Kati
taata waffe ng'akyusa nnyo buli kiseera bamaama naleeta ono n'amalawo omwaka ono n'amalawo ebiri ono n'amalawo esatu eyawangalawo nnyo 5 kati ffe ne tukulira mu mbeera etali nnungi ey'abamaama ab'enjawulo buli muntu akuyisa bubwe buli muntu akuyisa bubwe ne tubeerawo kati bwe nagendanga nkula nentegeera ne baŋŋamba olina maama wo nebuuza maama wange yaani nti bamuyita Naalongo yabazaala gwe negundi naye abeera eyo ŋŋoma kati mabegakaawo ng'ajjako mu katale eyo taata gye lyakolera eyo Katwe kati taata nga takkiriza maama kututwala nti amugende nabo kati wayitawo ekiseera maama ne bamugamba abaana bo ng'abakazi bababonyabonya nnyo lwaki tojja noononawo abaana abakazi bababonyabonya nnyo tebalya mmere ate nga buli kimu waka kyaliwo sente nga weeziri emmotoka nga weeziri naye nga ffe tetusoma tulera baana ab'abakyala abalala ab'abamaama nga tubeera awo kati bwe bamugamba nti abaana babonabone najja n'atunonawo n'atwalawo nze nzekka ng'oluli mu kyakumeka nali mu P2 kati okusoma kwaffe ko kwali kubi ddala kubanga wasomanga taamu bayinzaga ojja kusoma sali taamu eno sigadde olera baana ate maama oyo yalinga azaalira kumukumu yaliwo awaka kati nga ffe tulira bulezi baana olwo ne mukulu wange bamuyita Wasswa nga tulira bulezi baana kati maama wajja nanzibawo nantwala eyo eŋŋoma gyabeera kati bwantwale yasooka nantwale wajjajja ebayitayo kibose nakaseka eyo kiwoko otamira kiwoko taata yajja sawa 9 ez'ekiro okunonayo olugi yasamba na lusambe kumpi kagamba jjajja gwe Naalongo nzize kunona baana bange tewali kirala kyonna kati munaye jjajja nga atwambaza ye yali amumanyi kubanga taata wange yali musajja munyi wa kabisi ng'atwambaza nga batuteeka mu motoka nga batuzza nga tubeera awo awaka emisomo nga gikoma awo nga tutandika kulunda nte nakulabirira baana kati maama nga baba agenda okuvaayo awaka ekyo taata yali akitegeera oba yakeeranga n'agenda akola nga tamanyi oba mugenda kusomera oba temusoma taata waffe yalina ebizibu byali bibiri yatwagalanga nnyo okututeeka mu kintu ye kyeyayitamu kati yatugamba nze saasoma naye siina ssente nze nasoma nina sente saasoma naye nina sente amanyumba yiyo nazimba enyumba yali esinga ku kyalo mu biseera ebyo obulungi yali esingako obulungi era nga nnene bulungi nnyo nze saasoma naye nina sente kati nga ne bamaama baffe bakkiriza bawerereko abaana bali be baazaala ffe nga ono bwagenda mu ssomero nga zaawo no tusigala gwe tulera kati taata bwatukomyawo nitubeerawo awo kati bwetubeerawo awo olutalo lwa Amini ne lujja mu 79 ndowooza kati we lujja awo ku Dwaliro City Council baateeka emizinga taata netudduka netugenda e Katende ewasenga waliyo senga wange waliyo jjajja azaalayo senga n'abaana mwenna abasitula ne bamaama ffenna olwo bamaama abalala nga bagenze kati olwo wasigaddewo omu kati omu oyo teyali mwangu mu byonna Mukama yamutwala naye nga teyali mwangu ffe yatukolanga ebintu bitategeerekeka nga atusaze enjala atusaze enviiri atuyodde ettaka yakolanga ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa ffe twalinga baana bato naye nga olaba nga kyakoze maama tekijja kati nga lebeera nkoko nga ngo wemuyitako agikuba ebbaafu
naye nga takiriziganya na kigambo kiyitibwa kubba, naye nga bananga omuntu kati nga newe bankoko newe banga mbaata nga agibba n'atugamba magumba mugatwale ku luzzi eyiseewo buyisi nga yaba neiba n'atugamba magumba mugatwale ku luzzi kati bw'otuuka ku luzzi ogasibemu ejjinja enzizi mwenzi edda zalinga za mudumu kati ng'oyisamu akakono ng'ekyalinga batongo oteeka eri munda gyosonseka eggumba eryo n'ejjinja kwolisibidde kati mbu tosobola kutta kyalo ne bwanaabanga aloze gwe baaliiridde enkoko ye kati eddoko teriyinza kukwata ekyalo kino kati nga wona amaziba agakimanga ffe twagakimangawo wansi awo n'abeeri ewaffe nga tugakimira n'abeeno nga bagakimira ne baano nga bagakimira kati bekuzaako emabegako taata yawasanga abakazi 4 mu nyumba emu abaami bedda asinga amaanyi nga yabeerawo bonna kisenge kati no paati yalinga yaba bazadde bamaama nga bali ku layini yaabwe kati saidi y'engulu ey'abagenyi naffe abaana kati nga tubeera eyo kati bawasa maama oyo era ye yasembayo maka kati be yasemba ate era naffe tuli baana abatandika okufundikira awo era ye yazaala n'abaana abasembayo kati bamaama bali ne bagenda kati naye bonna nga buli eyasangibwawo ne gwe baateekawo ng'enjawulo ntono kubanga eyaddako oyo nga bagenda okuleeta ono yasembayo yayinanga abaana bato baffe kati taata yagulanga nnyo ebyokulya kati nga bw'osala nga bwe nga tukusala nkoko basalanga 5 ne bafumba esefuriya bweti nga nnene nga amayeba maama nga tebazirya naye maama oyo baleetanga ennyama ne bagifumba nga ffe tetulya nnyama gye basenye direct tebagijja mu bokisi bagisende bagiteeka ku sowaaniyo abaana bamalanga kugiryamu okugigaayamu abaana be ebiremye ate nga kakutanda ogaane nti tojja kugirya ng'olwo emiggo gigenda kuvaayo oba ozizza mu bwangu ago n'omusango kati ng'akutuuza oba mufumbye mukyere bamala kukkuta n'abaana be bonna nalyoka kweta saamu emmere eyo twala olye kati abona ne balemererwa ne bagenda n'awangula ono eyasembayo kati nga olutalo lujja tupakinga bintu byaffe olutaata alina emmotoka alina pijoti nga batugamba temuna mugenda kugiyisa temukwata kintu kyonna nga tusibawo ennyumba nga tutandika kwetika gwonosobola mwana ki ono gwonosobola mwana ki ono naye naffe nga tukyali batoototo nga tuweeka baana nga naye akwata bakutte ne maama twagenda abantu ndoza nga twaliwo abakanga 15 kati nga tuyita omutundu nga tugoye mu ngobe nga tusomoka eyo mayanja nga tugasaidi eyo nakawuka eyo kikubo kitambula nga kitambula tuguka twafulumiramu nsangi ku bigere buli omu aweesa omwana etusanga abasirikale batubuza muzeeyi boogera luswayiri tewuli alumanyi naye yenyini talumanyi kati nga batugamba buli basirikale eyo kyemusanga buli kyebabawa kyemuba mulya omunaabigaana bajja bagana mwenyinyala babatte nga tusanga abasirikale kibingi ekyasooka muzeeyi olagawa boogera mu luswayiri tutuseeyo abaana abalaba kati yavaayo ng'abalimba n'obalimba tuvudde tudduse batugambye eno eri emirembe kati abasirikale ba Amini abaana bange balese babasse kati bano bennamizzaako wano ngaagaye ng'olabye nga batuwa ennyama y'emikebe n'ebyennyanja nga taata bamuwane pakiti ya sigala nga tamufuuwangako nga bamuwane ekibiriti gamuga muzeeyi voluta ng'afuuwa nga batuwerekerako katono
kati kwaliko eyalina ekisa ng'atugamba mumanyi road block temujja giyitako naye kambatwale ngibayiseeko ng'atutwala ng'atuyisaawo nga tutambula zagenda okukola ssaawa ndoza 9:10 nga tutuse Katende ku bigere tutuke wajjajja tubasanga bakuba enduulu basanyuka olwokubalabira eddala nga mwena mutuuse muwonye amazima tebabasse abakomboozi koffe taata tebatuse. Mwami Kamya nga tukomewaawo mu ddakiika zaffe eziddako katono butereevu tukomyewo oli ku 98 akatonyeza 7 era ng'oli mu puroguramu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawunika. Tugenda maaso n'omuwanguzi waffe olunaku olwaleero omwami Samwiri Kamya gwe tuli naye era nga tukkiriza nti ekisa kya Katonda kigenda kubanga kitumazaako bulungi ddala. Nga njagala okujjukiza mukwano ennaku z'omwezi nga 19 tugenda kuba n'abaana abasomi okuva ku senior 1 mpaka ku university era ku ssaawa zigenda kubeera 4. Ate nga nkugambira eddala ekirala nti ennaku z'omwezi nga 2 tugenda kubeera ne singles meeting sinsonga olina emyaka emeka kasita oba ng'oli singo kasita oba ng'oli bwomu kitegeeza oli singo n'olwekyo oba olina 5 oba olina 6 naye ng'oli singo weetaagisirizibwa mukwano gwange okuviira ddala ku ggwe obulamu obwasingo nga bw'obutegeera. Kale katugende maaso ne mwami Kamya. Tukomye wali nga mutuuse e Katende. Katutuuse e Katende tukyama mu ewaka bakuba enduulu bannange tusanyusa obbalaba jjajja musajja yaliwo naye nga talaba yali musibe w'amaaso nga batwaniriza nnyo amangu ago batemye ettooka awo bagenze mu kibya batemye ekikanda kiba ky'ebikajjo babireese tulidde buli kimu kye tubadde tetulyangako. Mwali temutuukanga yeewuula jjajja eyo nga tetugendanga nayo nga ne bakulu baffe abaakula edda nga tebamanyi nayo kati bamala otwaniriza nga bafumba emmere ng'ekyalo kikuŋŋaana bannange mujje mulabeko bana bange ab'e Kampala babantu bawonya okufa ne bazzukulu bange biki nga batutematemamu. Ennyumba yali nsi nnene nnyo kale yali nnene nga bagamba nti taata ne maama bagende basule wa taata omulala kuba tebajja kusula mu nnyumba y'abakadde ffe tusigale ewa jjajja nga tusigale ewa jjajja saawa etuuka ey'okwebaka bamaama ne taata nga bagenda n'abaana baaliwo abato nga 2 kale jjajja ng'ayingira mu kisenge ajjayo keesi ng'ejjudde embugo ebikunta simanyi embugo ebikubiro embugo olubugo Oluganda ebikunta simanyi za kimote n'agazi n'emigugo za bbeeyi katugamba nno kano kaweddemu kati nga mugaa jjajja nzisigenda kwebikka namuzala kiteweebikka namugaa sisobola kusula mu lubugo nagamba terulina kyerukola nga mugaa sigenda kwebikka saagala nakwebaka nga nfuluma nga nzira ku lubalaza jjukira nti ayo olusuku lukutte mwanyi zikutte wonanga waziyivu ng'ate nawulyako nti waliyo abasezi nga nyingira nga ntuula kukafoomu mu nyumba mwalimu kafoomu kati abaganda bange twatwagendanga tunegula omukuumu ngeri gye twakowa ennyo omukuumu nze nensigala nga ntunula nagiye okwebaka tisenga bwe yagenda bwe yadda naga tonebaka ggwe kiki ngo jjajja mugaba ono atidde olubugo ng'agenda atetenkanyizayo olugoye nga tugwa kati engeri gye twali nga twakooye ne tulya ebintu bingi tutatera na kulyalya ekyali muddirawo nga kika nga taapu zanyukaawo nga zonna oli mutalina buleeki oli yagenda okujja nga kinyoose nagaa naye muzise ebikunta byange byenterekedde emyaka mu byonoyo jjajja ng'azisingako enkeera bwe bwakya omusulo ogugwayo nga tugenda ku lusozi nga tutema ebisubi baluyita
abambubbu bateete nga batwalirira wetugenda okusula nga bikola ngaomufaliso nga bateekako mikeeka nga mwebika kati tubeera awo lunaku lumu 2 3 kati maama najjayo kali keyalina nga tuli eno ewaka muteekwa kulabirira baana temulya nga abaana tebannalya biki senga namugamba mwanyinaze mukazi wo nga muzibu nekubugenya abeera w'amateeka nekubugenya ayisizaako abaana obubi kataata yeeti naye baali bamuggalira eyo mukolido yiye nga senga amuganga tekinyuma ngono tabitegeera yakati yatuuka eyo n'omwenge gwaliyo mungi nga batandika bagenda kwenywera mwenge kubanga yadduka ayinamu nekasente tubeera awo ngaatandika kweyisa maama nga bwe yeeyisa naye nga basika omugwa ne senga abaana bange tobakola bwoti abaana bange tobakola bwoti ngaatuwoninga buli katuddeyo tugenda kuddayo mujja kundaba kati wayitawo oluza wiiki nga 2 wiiki emu jjukira tewalinga masimu nga bawuliziganya buuzi nga bajjene bayiseko ku luguudo abagayi Kampala kigenda kitereera amindi bagenda bamwongere kati batuuse emukono kataata nga kaye kaninye wano takisi ŋŋendeko ndabe nga linya takisi ng'agenda ng'atuuka ewaka nga ebintu weebiri emotoka weeri enyumba tebagimenya olwasangayo luutingi batandika ku luuti ng'ateekamu yeyayina emmotoka sukaali baita amabaati byonna bye basobola waliwo ennaku 2 nga dda ng'atugamba munange yatedde tugenda genda kofe kale kati mu mutima guŋŋamba naye Saamu lwaki togamba taatawo nti sigala eno naye nga mu buli otayinza kikkiriza naye nze nga mumanyi naye ŋŋamba jjajja taata mugambe nsigala eno ekikusigaza wakunyumira nnyo wanyumira ngaembeera gye baali batuyisa ne gye tudda naye ŋŋamba kansigale wano wa jjajja kati yesenga ne jjajja baali bamanyi taata embeera ze abaana bo abaagala wamu abaana abaagala awo si nsonga bali mu mbeera ki awo kubanga ffe ewatata twatuulanga abaana baabiri omanyi abaana yazaala bangi olujjuliro nga tutuula saako nnene nnyo nga yasenanga oba nkoko asooka kukuwa supu atanakuwa kifi so osooka kuwutawo esowaani ya supu kale bw'omala okuwuta esowaani ya supu n'akuwa ekifi ani asena taata ku nkoko yasenanga emmere endala nga maama yagaba kale wasenanga supu n'owuta supu bw'amalangawo supu ate n'akuwa ekifi kale rawundi neggwa n'aleeta ya supu w'okulya okukoza kati jjajja nanga mumanyi taata we tagenda kukkiriza tetumala ebiseera saagala mujjena mu mbeera tagenda kukkiriza kamugamba tugenda neyataasanga ewaka wajjudde ebintu byebaluutinze sukaali majaani mabaati biki nga tuyingira twamalayo nnaku ezi 3 mbeera netandika olaba saakutumanga n'ogaana ye maama atandise bonna bwomukoledde mukyalo bonna byonna yabijjayo naga kati muli mu buyinza bwange natandikira we yakoma tubeerawaawo tufe tulunda ente zaaliwo waliwo awo wansi faamu tufe tulabirira ente taata yaddanga ku mwendo oba atamidde kati mu ente zamanyanga taata akomyewo eziŋoola nezikaaba kati ye engeri yalingako omwenge ng'agandi tezakkuse so nga zamanya nga emotoka mulimu ekyokulya ng'agamuzuuke mugenda muzirunde netuzuukuka netugenda ku ttale akenge kekamukimukozesa ye nadda mu kufulula kati ye yatuteganga nakakodi ye bwe yagamba yadiranga tooki n'agisiba ku muti tulowooze nti ye waali era yagamba nze wendi bwe mutazirunde obulamu bulala bannange nze nja kubakuba mbatte n'okubatta kati nga yaddira tooki n'agisiba ku mumwanyi mumulowooze nti taata wuuli waali wali mutonga n'agamba kati nga tugenda wali mutonga n'agamba naye kusamba
Kamya netabe taata ono tayinza obakuuka omwenge nti yakoze eki awaali abakuuma agenda kulengera ngaomumwanyi mwereere nga kulya ogisibako obusibi n'ekyayi nga tukomyawo nti nakotoki tetwagifaako kakati ebintu bino ngeri gye tutalina kade ngenda kubibuukabuukamu kati bwe tubeera awo omujja mukula tujja tukula netukomawo netubeerawo awo ng'oluusi ebyonna benda nga embuto ziri bweru tetwambala ngoye ate kati emyaka gyedda omulawoozi emyaka 10 tafa ku bwereere bwe nti oba taswala lubuto luli bweru olanga n'abasajja abakulu babeeranga empale nga teriko ebituli emabega eyo omwana alinako kawuzi kati omwana nga tulina akawuzi banaye byonna nga byakuyiiya buyiiya nga bugoye maama oluusi yajja nga n'abutusuulirawo ate maama oli n'abukweka awo naalongo ng'ava gyavudde ng'ajja n'abalabako mu bubba mbambe kakati tujja tubeera awo tulunde nti kati mba nyambuse waggulu eyo ku site council walingawo ekisaawe kati nga ente bwe zijja zisisinkana ezeeno n'endiga kati lwenze nali nnunda nga ntwala ente nga zitandika kulya muddo kati endiga ennume nga zisisinkana naye nga endiga yaffe yali nene nnyo nga y'amaanyi nga yawangula nga bwe tulunda ente tusisinkanye nga zonna zigitya kati waliwo omwami naye yali kali taata waffe kubanga bayiba kwano ba taata nga si byakwesosola nnyo nga ebyakakati nga naye taata omukulu yabeeranga mukulu kati endiga nga zitandika kulwana endiga nga zikusula olutalo eyaffe bakikubamu emirundi egi 3 n'egweri n'ebimba ejjovu netuyengayenga nenyengayenga eddagala walingayo enjaga bagiwanganya ente ezo nga endiga yafudde dda nga mpita omwami nga mugamba ssebo bamitanga lusanja jangu osala endiga nga agisala nga tulya nange nakye nakola nalyanga nasooka kulyako kibumba naye ngaebigambo maama byaŋŋamba nti taata wakusse notta endiga mwana gwe ngaoli muzibu kakati ate nga endiga eyo saamanya nnyo taata kiyeri agyagalamu kubanga taata teyabeeranga nnyo nabibbo byalo nti lubaale biki naye ng'agigulumizanga nga ndiga yakiwanuka kati maama nanga olaba mirembe ogiweddewo endiga yakitaawo yagisse egireta nsonga biki wagitadde mu fayiti n'erwana gwagisse ejinza laba ogikubye namuggo ng'erwanya endiga eyo ng'eruddewo nnyo kati batusala endiga neryako gye nalyako mwagirya nga taata tannadda jjukira tewaali simu maama nga ajjayo gaali ng'agiwa mukulu wange agagenda ovuge ogambe saalongo saamu endiga agisse taata ng'agamba akoze ekiti agisse kale mufumbe mulye naye nga bwe nali mumanyi nga ye tanyigira wabweru asobola okukuleka bulungi nnyo nemulya nemmere nemwebaka nakonkona nga ngamba kati oli bwe yavuga eggaali ngo nasigala mpondi nga nze nga nkola byentegedde kukola nga ndyako gyendiddeko nga ngabako gyendiddeko nga mmaye nti ko kaweredde budda nze ŋŋenze sigenda kubeera wano nga buli kyenkola nkola kisembayo ng'oyagala kuddukawo kakati nga maama kati nga taata agamba ono yagenze n'eggaali yagenze okutwala ebirango genda omukwata omunsibire kumukuwa ku ddirisa mu ddiiro musanga awo kati ye bwe yajja yaŋŋamba nti amanyi saamu taata akusse aŋambe watireko toyogera sirika tobako kyoyogera kyonna kunze kale nga ndya mwalimu n'omuceere mu maama ng'agufumbye gugwe gwakulya dda nagwo nga ngunonayo ku luno tolina kyotya olwo nkola bisembayo
nga ngulya nga ngusaanyaawo nga ne baganda bange wali omukulu wange nze nali waliwo wasswa nze kwenzira yali omukulu aliwo kati abasigadde bonna nga bato bafa nga tulya nga nabana omubawanga bajaga saamu yagikoze nga budde buziba saayingira mu nyumba kagenda nekweka eyo mu bitooke mansirika kiro sanga 7 ng'omukulu akomawo kati maama teyamanya nti zisaasuzeemu mu nyumba kataata bw'akomawo ng'ayingira ng'amubuulira kati bwe bamala okugalawo enzigi zonna ate nze nenzija ku ddirisa ly'omuddiiro owulire ekigenda mu maaso ng'amugamba nange saalongosaamu kyakoze wano ayinza okuba Endiga agisaze ekyali ennamu agisaze n'agaba nze nemutunuulira sijja kuba mwana wo naye Endiga agigabye n'ategala ng'agiridde ekibumba n'akirya asima biki n'emmere yange enyini n'agibba n'agirya tusiibye enjala naawe sikuterekedde ngagabo ng'ayingira nga ekyo ekinabiro kyalinga bweru kati ng'afuluma ng'agenda ng'anaaba ngadda kati bwe yadda mu kisenge bw'afa yadda mu ddiiro ng'adda mu ddiiro ng'ayingira mu kisenge kyaffe kati nze ne mukatulika eddirisa mulaba buli kyakola ng'ayingira kati wali tugwa layini tuti abato layini eno abakulu layini eyo abalala nga layini eyo bazzi abataata nga abooluganda babeera awakaana omwana wa jjajja ng'abikola saamwalwa nze muwulira saamwalwa wa ng'agenda mu kisenge ky'abawala saamwalwa saamutaliimu ng'amanya nadduse ng'akwata tooki ng'afuluma wabweru ng'amuliza kanzi namulabye edda zire sigira mu kikolo kya mwogo nti n'agamba wemwamukwatirako lwandiga musi ng'aggalawo oluggi kale bwaggalawo oluggi nange nenkomawo mu ffumbiro webake nga wakisewo essaawa ng'emu akoma mufumbiro mangenda okwebaka bwe nti ng'engo wali ogitegeera yali agyogeranga ng'agamba wano waliwo maama wange ajjawo tumubuuza yanyumyanga nnyo nno naye nga bw'aba tabusaatabuka nibuuza maama wo kyeki n'agamba ku kyalo kuno kuliko engo ate maama wange naye wangu oyo abeera maama wange kati ngenda okwebaka nga negera engo ndi kufumbiro ntiku neŋŋamba nfudde endidde bwe nkuba endulu bankutte omugezi asirika ng'edde awo ku mulyango gw'effumbiro ng'esirika ye yasooka okundaba nze nga sinagiraba kubanga ate nze bwe yandaba seekanga seenyeenya saakwata kisiki n'ensirika ne tugatunuuligana tuti nentunuulidde ngitunuulidde ngamba bannange nkube enduulu niba tugamba bw'okwata ekisiki eky'omuliro engedduka ffe baali batusomesa bw'obanga tolina kyogikola talina kyekkola talina kyekukola ate bweba yali nga si ya mwana nti erina abaana bweba yabaana mbwebeera nkambwe nnyo kati kyenakola neŋŋamba batugaba bweba tolina kyekikoze talina kyekukola kansirike nenfuluma bufulumi kufumbira bwendi nenzikirira nenjirekawo awo kati bwenjirekawo nengenda nenenya omuti gwali gwa ffene nembeera eyo kiro kyonna teweebaka kati bwe nalinya omuti nagenda okulaba ate nga naye ezze ku muti ng'eri ku muti waggulu tuli nayo naye ng'endaba nga nange njiraba kitegeeza bwe nasimbula naye neekolaki nekugoberera emyaka walina emeka emyaka giri mu 13 oba
Nabo mu 12 awo nalinya ku ddaala futi nga 3 kumanya ku muti kati yo nga nze ndi waggulu wansi waliwo futi 3 okukaweeri kutuuka weeri neŋŋamba wano sijja kubanduula tuli mu kibira tulinga lubirabira gyewali odduse anga ennyumba eringa wano wali studio ng'ennyumba eringa wali ku geeti manya ng'eringa eri mu paakingi kali ndiyo mu miti mu mimwanyi bifene biki neŋŋamba kangume kuno sijja giriikiriza kugiyitako kubanga teweeri wengenda okuyitira nembeera ku ttabi waggulu naye seebakako nagenda okulaba ng'ekka mpola 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 ng'etuuka wansi ng'eddayo waka nga nange nvaayo olwo obudde bugenda butandisiringa obasaasika obazaali 9 oba 8 nengenda nga njigobera katala mufumbire eno ndeseeyo muwogo wange ali omuvumbike nali mukalirira bakwita kukalirira manjagala genda mujjeyo kanempita bwe nti mukakubo ngeri saidi eriyo ate nengenda nenyigira mufumbiro nenzijjayo muwogo wange katata alinga akeera nnyo sawa 10 nga atandika okweteekateeka kubanga enyama balinga bagijja kyetumya mukono nga bateekwa keera ngenda okulya nga yaza okusedda akola kino anaaba nga nzija omuwogo wange nga ntandika omulya kiro ekyo nga ngenda era munda enkyusa enfu eziriko obukubukubu nzivaako nzira mu nsikosiko nga mbeera eyo walirowooza onaabeera nga musika ebbanga lyonna olunaku lwekyo kiro kimu kyekintawaanya olwo bukye nzirayo wasenga nga nirabudde bukye ntandika okutambula odde katende nzire katende obudde nga bukya ziwera 11 waliwo omusamwami awo bamuyitanga musi nga ngenda ewuwe nga naaba nga nzirayo newaka nga ntumya waswa nga namuganditira engoyi zange ambika amala kapale kange nga saawa 2 nga nsimbula nayitaawo ku 5 bwentyo nengoyi kyengera nentambula kati bwenatuuka emaya maya nensanga omukyala atunda ebikajjo ffe n'ebiki kanakana kaddugalaka obeera waggwe nemugamba mbeera taata wange abeera kitebe ne maama wo nti kati nolagawo nemugamba ngenda wajjajja eri bambonyaabonya nowambozi wajjajja womanyiyo nti manyiyo nga mpa ekibajjo kya ffene n'ekikajjo nga ntandika kutambula nasooka ffene ekikajjo nengenda nga nkirya kati bwentuuka ekatende mu tawuni nempumulamu awo mu buddoddo kati bwentuuka awo bwenatuula otulo gye twanzibira nga bagamba ono omwana ali luddawo ono omwana waani kati abantu bedda bafangayo nnyo ku bantu ani ono taata we yaani banza okusizza nga nfaanana nga nzirugala jjukira ndi mukagere nga bagamba jjajja wange eyo siya kiwanuka ono wensujju wekonzeyo oyo gwovaawa nziva Kampala kati abamanyi ne bajja bano si bajjawo ne mutabani we nga banteeka ku gaali bantuusa waka tebantuuse waka nga singa essaamu obadde ki nemugamba maama badde atutta nze nengamba eno ginali ntegedde kankomewo era byebigere bino temunzizaayo era tajja kunzita n'endiga ye yafudde nga tata akkiriza manya jjajja nga akkiriza nga bandabirira banaabye bagenze empigi mukatwali bali bala kusatu walinga akatale kanaluba bwe tugenze bangulidde engoye ntandise obulamu bupya taata kolo teyanoonya kakati taata yanoonya kyendowooza ne kuleeta Uganda ebigerango yabitwala jjukira ebyera tebyalinga ngati bya ssimu nga talowooza nisobola okudda eno gyewava gyenava
kati ng'atumira na maama ababaka mwana we yabula bembwa zange wango yamulyawo babiki yafa nga maama atandika kaba maziga maama nga nnoonya maama nga anoonya omala emyaka egi myaka 2 miramba nga ne senga tabulya taata nti gindi kubanga yamanya ajja kunno nayo bakukweka bukwesi bankwese kati wayitawo ebbanga waliwo jjajja abeereyo Kasanje bajjajja kubazaala bataata ng'afa kati jjajja waafa mugenda kuziika tugenda olwo ne bantuteko ne mu ssomero baliyita Kikondo mu Kikondo primary school nga ndimu naddayo na mupi wa pitu naye nga ndi musajja mukulu nga mu baana balinze jjajja waabwe bataata waabwe nga nabyo byantamye bamala bano ne bakuzaayo ku ssomero bazaayo ku ssomero okutuuka nga gwe jjajja nze jjajja mu ssomero nze mukulu nze tatoola kati jjajja bwafa tugenda okuziika senga nga mugataata singa nze sigenda kuziika nti nedda genda oziike kata kyalina kyayinza kukola bajjira ku loole naffe twatambuza bigere okuva ekatende paka Kasanje twayitanga omu mpola lero tutuuka eyo bajja abakulu bakuŋŋaanye nga wabula oba jjajja yali w'amaanyi nnyo ku kyalo olwo ng'amugamba mwanyinaze oli otya gyebale munange Saamu yabula nambuza Saamu ki Saamu yatubulako kati emyaka egi oba ensolo zaamulya yagenda nazza akasanga omunenyaako nadduka maama we ayala kunsiba olwo maama atabuse nti omwana oba wamukola ki oba mwamukola ki kati nga singa tampita yajja nkulira kumukola nga nsajja nzise nnoono taata agenda okundabako yasanyuka bambi yabuuka naga Saamu yeggwe mwana wange kati ankebedde yali talowooza nti yenze nga nafuuka nakyuka kanayina enkovu wano ku kisambi kwe yakebera naga yono Saamu yennyini nga gamanyi naziwe bale kuuma mwana munange twali tumanyi nti yafa era singa yali mukulu twali twayabye n'olumbe naye nga bw'oli naye kale bambi kakati ng'amugamba naye omwana wange ngenda naye akuzaayo nga nze ne muga taata sidda Kampala tugende ebiri bye mwali bimanyi byaggwa ebyo tebikyalina mulamu vaayo jangu ne mugamba siddayo kusenga n'amugamba nti mpozi ng'olina kyonjagaza naye kakuna ayimiridde sidda sikkiriza mwana we kudda nga tubivanga badda mu mpaka nga ziggwa nga baga kale muleke kasaali wasengaawe kakati ebiseera ebyo ate nensitula eddalu eryakavubuka eryakabi kati taata bwadda nenyumba n'okuyimba nange ne taata wange njagala nzija kugenda ne bagala aboona omujega olwo bakutandisa okugambako nembagala njenda kuddayo ne watata wayi kasita njagala katukomewo mukulusaana owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.